Gunsinze ali wa bitono naye munnange General Museveni yeetondedde bannayuganda ne Buganda naye abantu baganye okumusonyiwa omuli n'abo bwe yalwana nabo mu nsiko okusaba bannayuganda abalwanirira okununula eggwanga n'abo abanyigirizibwa bamugambye nti okwetonda kuba kwetonda naye olina okukola ekintu eki okwetonda obwetonzi tekimala. Mpuuga amaze munnange okubeera ng'atongoza ekibiina mwagenda okujjira 2026 n'abamwegasseeko bonna munnange webali nnyo Nalukoola oluvannyuma lwa kkooti okubeera nti yasazeewo nti obuwanguzi bwe busazibwemu munnange ebiddirira biriwa ebyamuweebwa mu palamenti emmotoka agizzaayo oba nedda. Kakati ate munnange Charles Twine byali eruzira ayogedde omuntu eyamupangira bino byonna ebyokukwatibwa n'okusibwa. Twogera ku nsonga y'abamafiya muganda wange bamafiya nti bakyagendera ddala maaso naddala okukola revenge kwabo abaali babalemesezza oba abaali batadde emisanvu mu kkubo lyabwe. Kulamusizaako n'ogwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at Large nga bulijjo mu mikwesese ekinja nabazedde okubeera nga nkijjako era nzigometa yaffe bwetyo mu bwofu obwo gyeyitidde. Tusooke n'ekirango eky'omuntu anoonyezebwa. Omuntu ono bamuyita Deus Akambekira era nga munnange waliwo omuntu akunoonya Deus Akambekira yonna gy'oli si mu bubi wabula mu ngeri ya mukwano. Kale bwe gwe Deus Akambekira nga waliko obanga oli injiniya w'amasannyalaze naye nga wakolako mu Local Construction mu myaka egya 1980 ne 2021 awo wakoma okubeera ng'okola mu Local Construction nga gwe Deus Akambekira oli injiniya mu masannyalaze wakolako mu Local Construction mu myaka gy'oku1980 paka 2021 munnange Uganda at Large jangu buziwa ne namba zange weziri awo emesembyayo 732 omuntu akunoonya ayagala mukwatagane. Hillside View Apartments ezitemyanga omuntu wali ku Ntebe Road ku kasozi Jjanyi ku kyaki awo ejjanyi Hillside View Apartments wozisanga nakugamba nti munnange amasannyalaze tegavaako sayidi zeeyo awo ku kizimbe kwokka oyinza okulaba akaalo konna nga kazikidde naye nga wo ku Hillside View Apartments gaaka. Wi-Fi ya bwereere ate nga ne security weeri okukosa ne transport okukola n'okumpimpya wooli naddala abo abava ebweru w'eggwanga ku airport transport wali wa bwereere. Maintenance Palace eyo nayo company erina solar systems ez'omulembe erina ebyamasannyalaze balina n'ebyamazzi okussa ne ttiimu y'abakugu esobola okuyambako okubyesitoolinga. Nakugamba nti gwe munnange alina ekizimbe olina akeedi giteekeko sola ate byonna bikwase aba Maintenance Palace n'ebyamazzi byonna n'ebyamasannyalaze byonna maintenance gikwase aba Maintenance Palace. Timo Property Consultants Limited abo munnange beekwate ku nsonga z'okugula n'okutunda ettaka okubisa ebyapa okupunta ettaka. Nakugamba nti balina construction company ey'amaanyi ey'abakugu gwe just genda ku mutimbagano otekemu Timo Property Consultants Limited osobola munnange okuboota obuliro. Ate ye dokita gyali nnyo dokita omukugu eyakola research n'amukenkuka gwe wenna munnange alina ebirwadde ebyalema pressure sukaali abalina prostate n'ebirwadde ebirala dokita waali nnyo era enamba ze osobola okuzifuna ng'oyise mu nze kennyini enamba yange emu esembyayo 15 endala esembyayo 73 weziri awo ku mboozi zaffe. Akaseera ka kwetonda teri kitaggwa era buli kimu kibaako enkomerero ate obubonero munnange obw'obunafu ng'omuntu anafuye butandika okweyoleka mpola. Nalabye akatambi nga General Museveni ne Mama Janet basoma obubaka obuwandiike bonna nga babusomera kumu ti munnange nsomeraako tubusomere wamu
ne basoma Museveni kye yeetonda. Era abantu abamu bagamba nti Museveni alabika agezaako kusiba abantu katambala ku maaso basobole okumusaasira 2026 kuba akimanyi protest vote tegenda kumuleka waggulu. Abamu bwe bagamba nti Museveni obumu ku bukodyo bwe bwatera okubeera ng'akozesa kakati aleese kano akimanyi nti Muhoozi amwonoonedde ekisooka. By the way, ku nsonga ya Muhoozi, Museveni okwetonda gwe atamanyi kyabaddewo. Museveni Patience muwala we yabadde ategese okusaba, kati Museveni yabadde ali mu kusaba okwo bwe batyo mu ngeri y'ebyewuunyo ne bajja n'obubaka obuwandiike obw'okwetonda nga beetondera Buganda ne Uganda okutwaliza wamu ku bikulubiru bye bakoze. Bwe mundi ogusookedde ddala mu myaka 40 Museveni okuvaayo ne yeetonda ate nga tasobola nakikola yekka era alina okubaga. Omuntu omu yagambye nti yabadde yeetonda ananaagira yange olaba nti Mama Janet yabadde amusinga speed naye ono yabadde era asikattiranga ebigambo ebimutaagala kubyatula. Mbwe ekitegeeza nti yabadde tabitegeeza. Abantu bamusoma munnange naye kwabadde kwetonda mu bigambo nga bwe mwabiwulidde era nga byonna bikwatagana na kwetonda ku nsobi zonna ze bakoze eri Bannayuganda ne Buganda in particular. Kakati munnange kino kyabadde kya kyewuunyo naye nze nga Uganda at large nina ate kyembira ng'oggyeko ekyokusiba Bannayuganda akatambala ku maaso naye ate mulimu n'okugamba nti singa ddala protest vote etusinga amaanyi era tuli batwetonda kubanga nze nina endowooza egamba nti Museveni kennyini ebintu byakola byazzizzaako okuva Salimu Salulu yayogera ebigambo biri ng'agamba Muhoozi gwe wetolina kubeera musirikale wetolina kubeera mu UPDF. Abantu bano bandisanctioninga Muhoozi bo bennyini ku sayidi yaabwe nti nedda oyo tajja kusobola kubanga okusinziira ku ngeri gye badde beetondamu ne Mama Janet ng'alinga agamba nti balinga baateeseza nti nkubulire twetondere eggwanga nga bukyali kubanga omwana ayinza okukola ki omwana asigaze ebibye ate tulina okukakasa nti era wano bana baga nti kakati Muhoozi alinga just atuuka ku ekyo kye yali alowooza ebbanga lyonna tagamba nti taata teyanfuulako pulezidenti wa ggwanga naye on condition nga ne kitaawe kwali kiba kitegeeza nti minus Museveni Muhoozi gone kubanga kati awo aba agenda ku serious allegations bwe mutaamulabe nga naye yeetonda nga bwe yeetondedde ankowe. Kati bino byonna bikyali awo naye jjukira nti General Museveni ono kaweefube gwaliko oba okwagala okuzza emitima kuba kimanyi nti emitima gy'abantu gyennyika dda byabakoze kati mukugezaako kuzza emitima gyabwe kati alina okukola ebintu bingi nnyo naye alaba bigaanye. Bannayuganda bamugambye tetusobola kukusonyiwa era gwe just kola kintu kimu kyokka kimala okwetonda obwetonzi tekimala. Kakati munnange era nga eno gitwale nga first apology ever kwe kwetonda okusoose mu myaka 40 era nga ako kabonero muganda wange akalaga nti waliwo kye bayita omanye enkuyege zisobola okulya omuti ne zigukubamu mu bulenge munda naye nga ogulaba kungulu gulinga omulamu naye ogenda okukuba bwoti munda nga waliyo mu bulenge. Kati ssaawa eno omuntu gw'akaddiwa atandikwa okubeera nga takyewulira mu bintu ebimu era obukambwe bukendeera kyobulaba nga jjajja bazzukulu be tabeera mukambwe nnyo ebiseera ebimu. Kati General Museveni kyobulaba nga obukambwe bwe yakozesa mu biseera biri kati abuyisiza Muhoozi gwe yazaala okuwoolera naye ndowooza agenza okukiraba nga ate eyo yali pulaani nfu nnyo tesobola. Kakati munnange nti General Museveni ono gwe mulaba oluvannyuma lw'okujja mu buyinza 1986 ng'ayita mu lutalo ng'amaze okumaamulako gavumenti y'Obote bw'atyo najja jjukira nti beesimbawo mu kalulu ka 1980 Museveni ne bamuwangulira ddala
teyafunawo obululu buli awo yadde n'akamu bw'oyinza kugamba nti nno yali asobola okugenderako mu nsiko. Kale bw'atyo yagenda mu lutalo, yatuleetera lutalo era nga agambye eggwanga ebintu bingi nnyo ebitaatuukirira. Abaana bangi abalwana nga Bakadogo abaafiirayo mu lutalo ku myaka emito, n'abo abaasobola okuyingira Kampala essaawa eno tebalina we bali, kubanga nakutegeezaako wano nti mukulu wange nakati gy'ali empija naye yayingira Kampala ng'omu ku Bakadogo ng'alina emyaka 13. Omu ku Bakadogo ba Museveni ng'alina emyaka 13. Kati bwakunyumiza ebintu ebyabatuukako kugamba nga bwe baali nga bali bakyali baana bato, baatuuka n'okwebaka ku bakazi nga baana bato, kugamba kutegeera ebintu ebyo baana bato, kubanga mu buyeekera mubamu ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso ate bye bakola nga n'abaana bato bakola ki, kugamba akunyumiza ebintu bingi nnyo era talina waali ali awo musajja wattu awo waali. Kakati munnange abamu baalusimattuka, abalala babata tebaalusimattuka, n'abaalusimattuka tebalina bwe bali. Abantu baafa mu lutalo, baafiira ddala nno, era nyinza okuyitamu ebitonotono naye kansooke munnange ate nkubuulira obusungu bwa bannayuganda ku Gen. Museveni, obusungu bwa bannayuganda. Kakati munnange Museveni kirabika nga anaatera okuritayaringa mu politics. Tunaatera okugenda mu kalulu ka 2026. Museveni nkutegeezezza nti yabadde mu kusaba nga okutaba kuno kwali kutegekeddwa muwala we Patience Lwaboogo, era nga munnaye mu ngeri y'okwewuunyisa Museveni ne mukyala we bwe bati munnange bwe baalinye ku podium ne batandika okubeera nga basoma obubaka obuwandiike nga beetonda eri bannayuganda bonna, naddala Buganda eyategeka okubudamya oba okubugiriza abayeekera mu nsiko emyaka 5 erambirira, nga abayeekera Abaganda wano mu Buganda nga bakwese abasajja bano era ne balufiiramu nga beewaddeyo. Naye muganda wange essaawa eno tetwagala bantu bagaffe nga Baganda, we shall crush you, we have ever done it before, we can even repeat it. Mujjukira bulungi nnyo Gen. Museveni nga ayogera n'ebintu ebirala bingi nnyo muganda wange ebikoleddwa wano. Kakati munnange nga bamuwanda lulusu ku bintu bye yakola Museveni munnange, abantu bamugambye nti kale okwetonda weetonze, naye ekikulu kya byonna waali badde obuyinza obuvaamu buvi n'obuwaayo. Era mu bumu ku abo abamugambye waliwo Sarah Birete ono nga Director of Center for Constitutional Governance. Gendi Museveni apology ye muganda wange tubadde nga tugirindiridde ebbanga ddene naye nga tetuuka kyaddaaki ayatudde. Manje bayita okwatula, abasinga okumanya kye bayita okwatula bayinza okuba abakristaayo bategeere nnyo ekigambo ky'okwatula. Ndowooza okwatula wano mu Busiraamu kyandibadde ng'okutola shahada. Atodde shahada muganda wange Gen. Museveni ayatudde ne yeetondera. Ekyo sikirabangako, naye katusubire ekibadde kiva ku mutima gwe, kubanga omuntu omu yatugambye nti Museveni bw'olabanga ananaagira manya, kubanga era abadde asikatira mu katambi mukanoonye mujja kkalaba kubanza ekyo kakozesa wano pasikange katiddemu okwo okukakozesa for some reasons, naye I think mumaze okubeera nga mukalaba wonna. Kakati munnange ebyewuunyo bikyali byewuunyo, naye nga bekutegeeza nti abantu bangi bamwambalidde omuli n'abo be yanava nabo mu nsiko, era mubamu ku babadde nga bajja era bamulabula kwe kuli Nadduli taata w'omugenzi Jakana Nadduli, Senior Advisor on Buganda Affairs, Haji Abdul Nadduli.
y'omu ku abo ba critics abavuddeyo ne bagamba nti apology okutali bikolwa muganda wange eyo terina makulu eri meaningless olina okugendeza kutwalirako ebikolwa ekikolwa babagala eki nti bannange mpanise kaze lwakitula mpanise ne Museveni n'amala akikola bannayuganda nga bwe mbamanyi weewunye bamusonyiwa kuba bannayuganda tebali nnyo violent ate weewunye bamusonyiwa nga kale genda naye muganda wange abantu bafudde ku mulembe guno abantu bafudde mu lutalo baafa bangi nnyo naye ate abantu bafudde emyaka 40 ne babakubalira muganda wange era ne bwolaba batandise okukola bino omuntu n'agamba nti emyoyo gy'abo abaafa gibaliko gibazungirako bambagamba ne muhoozi ekimukozesa ebyo nti emyoyo gy'abaafa gimutambulirako ayinza okuba asula alogootana wane giri Museveni asula alogootana nga byaviiridde eddala eri maama Janet anyumizaako muwala we nti munange kitaawe asula alogootana bagundi kakati ndowooza nga balina okujja bakiyisiza omwo mu ngeri y'okwetonda baatule singa bava ku bannayuganda ne bagamba bannange tubeesibyeko naye katubaleke ekyo ne bakyatula kakati munnange abantu bagamba nti bino byonna ebyokwetunda birina okubeera nga bigobererwa concrete steps to address past wrongs okusobola munnange okwasaganya ebikyamu oba ebikolobero bye bakola ku bannayuganda mu biseera ebiyise kati nadduli bw'atyo agamba nti nno munnange okugamba bugambi nti sorry tekigenda munnaye kujjawo oba kuwonya biwundu bannayuganda bye balina ku mitima bannayuganda babonyeebonye gavumenti erina okudemonstratinga kye bayita change to regain trust erina okuteekawo enkyukakyuka so si nkyukakyuka nako tubbulukiza mutabani we nkyukakyuka nti bannange mukwate ewanyu waawo awo bannayuganda bajja kuba bamaze okuregeninga trust bagati okay kale n'alima awagonda ate n'akola ki nanyuka n'azina obulungi akola ki ava mu ddiiro kakati munnange nga bwe nkutegeeza nti bannayuganda bonna bagamba nti Museveni okole yajja mu buyinza 1986 bekigambo kye balinze essaawa eno ku byakoze ekimala baagala kulaba actions ekisooka baagala ate ba political prisoners kubanga ti okwetonda kyokka ate nga wali abali mu makomereri nakyo kiruma kale ebyo byonna birina okubeera nga bikolebwa baagala promotion mu justice and freedom kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti abantu bangi bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno era bangi ddala omuli ne Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yajogeddeko Abdul Nadduli yajogeddeko Sarah Birete tumaze okulaba bye baayogedde kakati munnange bannayuganda bangi nnyo bagamba nti Museveni in fact yali Daily Monitor yatadde omutwe yagambye Daily Monitor yabuuzizza abantu online ba listinge ensobi zokka 3 Museveni ze yali akoze mu myaka 40 gino nti singa Museveni ensobi ezo kugamba abantu babeera bazimusonye ne mukyala we nga bwe bakikoze kubanga bano ekirungi abadde ne mukyala we ne bakola ki ne beetondera eggwanga naye kati just baagala kikolwa kyokka abantu kakati abantu bo bagamba nti kale akole bino bisatu byokka kati Daily Monitor yababuuzizza nti Museveni akoze ensobi ki ddala mu leadership ye kikyakoze bannayuganda munnange ekisooka bagamba nti tebagenda kusonyiwa Museveni tebagenda kumusonyiwa era Daily Monitor kye yabadde ebuuza nti biki bye bayinza okubeera nga beetonda oba balekeraawo okubeera nga bamusonyiwa Museveni kati bannayuganda bagamba bati bagamba ekisooka tebasobola kusonyiwa bantu bano abalala bagamba nti okulwa mu buyinza bye byabanyiiza
ne bagamba nti nno okwefaako bokka ne famire okwegaggawaza ekyo abantu bakirabira ddala nga ekibi. Okutta bannayuganda mu ngeri y'obukambwe ekyo bakirabira ddala nti kibi. Kakati munnange bangi bagamba nti nno balina wano okulangira okuwanawusinga retirement yaabwe gye balina okusooka pulaani gye balina okusooka okubeera nga balangirira. Olwo bannayuganda balyoke bagambe nti okay, tubawonedde ddala. Muganda wange kale munnange Gen. Museveni omuntu omayinza okwebuuza nti yavaawa naye lwakuba akadde katulira empinga, naye Museveni ono ajjukira nti yajja mu January 1946 oluvannyuma lw'olutalo lw'ekiyeekera lwe yateeka wano mu Buganda mu bibira by'e Luweero eyo nga alwanyisa gavumenti y'Obote oluvannyuma lw'akalulu ka 1980. Kati 1981 yagenda mu nsiko era nga eno muganda wange yalwana era n'akunga abantu bangi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti akalulu kaali kamumeze 1980 yeesembawo mu pate ye eyitibwa UPM. Kakati munnange Gen. Museveni nga amaze okubeera nga akikakasa nti akalulu kamumeze n'agenda mu nsiko. Kati mu lutalo olw'ensiko bannayuganda bangi baafa era abaafa abaana baabwe baasigala awo nga bataayaaya tebalinaako mwasirizi. Museveni n'akozesa advantage eyo n'abayingiza mu magye era nga mu magye ge aga National Resistance Army bano babayitanga bakadogoozi era abamu bwe batyo baafiira mu nsiko, abalala baasobola okulwana paka bwe baawamba Kampala era bangi nnyo ku bo Lwasa n'abalala webali. Musajja Lwasa yali kadogo ku mulimu gwa Museveni teebereza kati guuyo awo. Kakati munnange bw'atyo Museveni yajja mu buyinza olwo n'atufuga n'atukalakata nga kyatusibya akatambala ku maaso paka 1996 awo era awo n'ayoganazingayo okulonda okwawamu. Oluvannyuma mu 2001 nga tuli wansi wa movement system nga tuli mu atyatuvugira awo one party system movement paka 2001. Kakati July 25 olwo bwe tutyo twolekera akalulu 26 general election. Museveni n'akomyawo ebibiina multi party system, multi party politics, ebibiina ebingi ebyobufuzi ne bitandika era nga kino kyava mu referendum akalulu akakubwako ekikungu era nga awo bannayuganda ne basalawo. Kale awo kati gigenda kuwera myaka 40 ibule Katonda gigwera myaka 40. Museveni ate era ayagala kuyongeza myaka 5 kigeza afugira emyaka 45 ayagala alondebwe oba palapala nyi mu kalulu ka 2026 alangirirwe. Kakati Museveni mu bimu ku bintu bitumanyi obulungi ennyo, Museveni mulungi nnyo mu kukyusakyusa, alina engeri gy'azannya omuzannyo gwawo era ebigambo bye n'agenda ng'abirya. Ebimu ku byo bye yali alidde Museveni bw'atyo yajja n'ajjawo term limits 25 age limit 2017 era nga bino byonna abikola abadde nga gy'abikola kwekumira mu buyinza ate nga ebigambo byasooka okwogerera emabega byali biraga nti taligenda kukola kintu ng'ekyo ne mu kubeera nga babaga constitution y'1995 nga alagira ddala nti kati awo tusimbudde. Kakati munnange Museveni bwe tutyo nga abantu oba oli awo nti ebyo ebyamuleeta mu buyinza bye yayogera mu propaganda we gwe yakubanga abantu kati awezeza myaka 8 nti alinga akyatusuubiza nti ebyo bannange
mulinde bijja bye nabasuubiza mu myaka giri egyedda. Kakati munnange ono abadde nga gyatulima nga bw'asobola okubeera nga ava mu byobufuzi agenda alonda ente ze Lwakitula era mu 2013 ono yawakanya olugambo olwali luliwo nti nno tali mu kuteekateeka mutabani we kubeera nti nno yamusikira. Emyaka 12 egyayitawo munnange we twogerera Chief of Defence Forces ye kennyini akyogera lunye nti ayagala kusikira kitaawe ku mutimbagano ne mu bantu nga abasanze era Babalamu bamutwala uluwamu nga yeerangirira nga bwagenda osikira kitaawe mu Patriotic League of Uganda. Kakati munnange Museveni mu 1996 era ye kennyini yayogera n'agamba nti ekizibu kya Africa be bakulembeze abeeremeza mu buyinza, naye kati emyaka 40 we twogerera nti n'ekyo nakyo yakirya dda, nti taludde buli mu buyinza naye muganda wange n'abo be yalwana nabo bennyini bamugamba nti bye twalwanirira kirabika munnange ebyokubeera nga eggwanga tulirabya ku ssanyu kirabika ate gwe kennyini oyongedde okubeera ng'otuteeka mu maziga, obwavu bususse, enguzi esusse, era nga muganda wange bino byongedde okulumya eggwanga omutwe. Kakati twolekera akalulu ka 2026 Museveni bw'atyo nga ayongera okubeera ng'atukakasa nti agenda kubaakomawo. Kale bannayuganda bangi bakirabira ddala nga okuzannyira bannayuganda ku mutwe okumala ebbanga eddene ennyo ng'ajja apalapalanya bw'atyo abuzaabuza. Okay, ebyo munnange nga tubimaze ate tuyitireko ewa Mpuuga. Mpuuga amaze n'ayerula. Mpuuga ayerudde kye tubadde nga tujja tubategeeza nti Mpuuga olede ajja n'ekibiina ky'ebyobufuzi kyagenda okubeera nga ayingira nakyo 2026 general election. Bw'atyo Mpuuga amaze okubeera nga anviringa new political party ahead of 2026. Mpuuga honorable member wa parliament Nyendo Mukungwe munnange amaze okubeera nga ayanja political party ye twolekera akalulu ka 2026 era eno mwasuubira okubeera nga ate naye avuganya General Museveni mbu ayagala kulemesa Museveni kubeera nga tatukalakata myaka 45. Kati Mpuuga muganda wange ng'amaze okubeera nga asoowagana ne National Unity Platform ku lw'obukadde 5 ebyavaako obuzibu era nga bwe twogerera alina n'omusango gw'atwala mu kkooti nti bano baamusibako ebyokuba nti yategeka ebijambiya n'okubeera nti yeyasiba ku basegiriinya ebijambiya. Ebyo byonna Mpuuga munnange takyali makambugu na kibiina kya National Unity Platform. Kakati bamususpendinga era ebigambo bibadde beeyogerera naddala ne bubwa nti ebibadde birungi n'akamu. Kakati munnange Mpuuga nga ali mu DP block jjukira nti eno nga ali wamu ne Democratic Party. Mpuuga yali memba amakulu nnyo mu DP era nga ono jjukira nti abadde nga ajja asagaasagana bannayuganda bamumanyi ng'omuntu kwegamba eyepositioning okubeera nti nno ebintu abitegeera nnyo naye ng'ate wankwe ezimujjudde. Bayiza nze omwe yali awuliriza Mpuuga ngagamba naye omusajja oyo maye kati abantu abogeza akawowo njagala obabuulira si bantu balungi yadde n'akamu kasobola omuntu ng'amatiza nnyo omuntu oyo ayogera kwegamba nga ebiseera ebisinga obungi abantu batera kubeera baffe abantu abo bamatiza abo ogenda n'ekipaku naye abo babeera balina talent ewamba emitima gy'abantu abalala. Kakati munnange ono yali mu Dr. Kizza Besigye olukwe jjukira DP yagiryamu olukwe. Dr. Kizza Besigye n'amulyamu olukwe ne Wokutuwaaka yamulemesa Wokutuwaaka bye balemesa Wokutuwaaka bano era mu 2016 yawagira former Prime Minister John Patrick Amama Mbabazi bali mu Democratic Alliance the Democratic Alliance TDA
oluvannyuma lw'okusulawo Besigye 2016 general election ajja abuukabuuka bw'atyo abadde mu DP block bwe batyo ne bajja n'agenda n'akwasaganya ne Besigye n'avaayo n'amulyamu olukwe n'aggiwa Mama Mbabazi nga babala kasente kitegeeza wonna wonna era munnange 2026 mujjukira bwe twali mu kutongoza ekitebe ekya Nuupu nze neetegereza nnyo Dr. Kizza Besigye teyayogera ku Mpuuga era bonna be yayogerako bwe yali cognising Mpuuga teyaliimu ekitegeeza nti yali amumanyi kakati munnange Mpuuga bw'atyo ng'amaze oku breaking ranks ne Nuupu kati bw'atyo n'alonkinga political formation ye era nga eno yagituuma Democratic Alliance era nga eno nga mwalimu abasajja nga Moses Kasibante baali bana formation yaabwe y'abantu bana Moses Kasibante, Michael Mabikke, Samuel Walter Lubega Mukaaku, Abedi Bwanika era nga bano ababiri abamu ku bo balina n'ebibiina Bwanika ng'alina People's Development Party PDP eyo nayo tajoogerako muzadde wattu naye yamuzitoowerera eri mu bigambo kati ye Mabikke ng'alina Social Democratic Party SDP eyo nayo okulika mpozi nga ndikunyonyodde wala naye nange kennyini nga ne bw'ogimbuuza naye nkyanyinza okuba sikyagejjukira kakati munnange bano babadde Namirembe wali babadde Namirembe era Mathias Mpuuga bw'atyo ng'amaze okukuŋŋaanya banne ne banja political party yaabwe empya gye bayita Democratic Front Party DFP era nga n'atukakasa nti party eno egenda kubanga etubuulira mission yaayo ebigendererwa byayo era nga n'abakulembeze munnange abagenda okubeera nga bwe batyo bagiddukanya nga twolekera akalulu ka 2026 kakati kigambibwa okuba nti certificate eya registration okuwandiisa ekibiina kino kitwogerako nga DFP Democratic Front Party bagamba nti kino mu kukiwaatamu mu mpandiise badde efaanaganamuko eya Nuupu engeri gye yajjamu kubanga nti kino 6 May 2025 twakitegedde nti party eno ebadde briefcase party era nga ebaddewo nga bagiyita Green Partisan Party kati Mpuuga nga bwe nkutegeeza nti nga Bobi Wine bwe yakola nti ate kukuba yalina bwe yatuukirira bannannyini party eno ebaddengawo Green Partisan Party bw'atyo n'abamatiza n'asobola okubeera nga ajjamu Democratic Front Party n'agireeta kakadde ekigambo Democratic kyeka kyekibasiira nate kukimanyi kubanga waliwo ebintu ebyonga ng'olina okubyewala kakati munnange Mpuuga naye atukakasa nti abadde na pulaani ezijja kujja n'Omuseveni bw'abadde nga alina pulaani ezijja kujja n'Omuseveni era kati atagenda kukozesa ekibiina kino ekipya okubeera nga akontestinga 2026 mbu aggyeko Museveni naye nga abantu munnange bamaze dde okubeera nga bakitegeera nti kakati agent ali at work agent wa General Museveni ali at work Bobi Wine yatukakasizza nga bwali mu nteesaganya ne People's Front for Freedom ekibiina kya Dr. Kizza Besigye ekyeyawula ku FDC eya Najjanankumbi kino nga kibeesinga Katonga n'atutegeeza nti ali mu nteesaganya ne ANT eya Mugisha Muntu tibamaze dde okukkaanya ate ne Akena kitegeeza UPC Akena Bobi Wine manyi abala nnyo kati akimanyi nti nno alina okwesembereza Akena ono kuba Northern Uganda eyo olina okubeera nga oli kumpi n'Akena kubanga jjukira Akena yeegaana Museveni bwe yeegaana Museveni Bobi Wine wajja ne yeezizikawo bw'ati aba amaze okumuteega ekijinyi ti ooli omu yeegaana kati nze nzize kati ate awo wa campaigning yana tuli wamu n'Akena kati Akena agenda okuba nga akijja kati ate tuli wamu n'abo bajja mubuuza ati owange kati oyagala ki kakati awo Bobi Wine bw'atyo n'asembeza UPC Akena kuba Akena eri mu Northern Uganda agezaako kwegaana Museveni ate nga alimba kati bwe olimba Bobi Wine awo abalira kale ati njagala tuteese tukole tuti
kale bwe batyo munnange nsuubira okuba nti kati kino ekibiina ekyampuuga kyo ebyo tekibiriimu era kigenda kujjira mu mbeera yaakyo. Kino ekibiina kyampuuga ekya Democratic Front Party tekibiriimu ekyo, tekisobola kugamba tetujje kubanga already bamaze okufoolera out ne NOP. Ate NOP ye spearheadinze coalition eya parties zino endala ezikkiririza mu nkyukakyuka. Yali empuuga naye akkiririza mu nkyukakyuka naye already ye ekyo kimuleeta okubeera nti asigadde wali nga ne party ye nga bamaze okwambulwa engoye era nga munnange bawandikiddwako ebigambo nti muli bali bankwe twababuuka. Abantu bamaze okubeera nga bakitegeera nti mmwe twababuuka temuyinza tubuzaabuza. Kakati munnange ebiddirira awo bannayuganda bo ku mbeera gye tulimu essaawa eno tisuubira kuba nti kati bakyasobola okubeera nga bababuzaabuza mu ngeri efaanaganako bwetyo. Era bamugambye nti munnange okoze bulungi okukola ekibiina kyo, tukwaniriza mu kalulu ogenda kukakasa nti ebinyonyi bikola ki bibuuka. Nti development nnungi nnyo gy'okoze naddala ku sayidi y'enkyukakyuka kubanga bannankyukakyuka nabo babadde banoonya akasero mwe bakuteeka basobole okukwawulamu bakuteeke bulungi nnyo wali mu seeti yo. Bakweriminating naye nga tebalina ngeri gye bayinza kweriminati. Kati olwedde omaze okweshapinga owedde omaze okwepyera. Munnange eyo nga tuvuddeyo tugendeko ate mu Parliament ewa Nalukoola. Kati eno Nalukoola abantu beebuuza nti ki ekiddako, katugeze mu Parliament kiki ekiddako kubanga already kooti emaze okusazaamu obuwanguzi bwe, kitegeeza batakyali mubaka wa Kawempe North. Kakati twalaba nga bamuwa emmotoka bagenda gimuggyako oba nedda. Nalukoola tukutegeeza nti essaawa eno ali Mecca yagenda kukola hijja era gye yasinzire n'avumirwa system eya judiciary. N'agamba nti bannange sirabanga bintu bifaanaganako nga bino okukozesa munnange n'ebirala byonna ebigenda mu maaso naye nga byonna yagambye biri politically motivated, byonna biriko akakwate ku byobufuzi so si nti just kiriwo ekito nti kooti yasazeewo independently. Kakati munnange balooya bwe batyo batubuulira biki ebigenda okubeera nga biddirira oluvannyuma lw'ensala ya Justice Bernard Namanya eyanarifayinze Victory ya Nalukoola. Kakati bano batugamba nti okusinziira munnange ku biriwo bagamba nti Speaker wa Parliament already yamaze dde okubeera nga alagira Clerk to Parliament Adolf Mwesigye okubeera nga extending full benefits eri Nalukoola eri Nalukoola tuga yake sente yakalya Nalukoola tazi muganda wange. Kakati amugamba nti byonna birina okubeera nga bimuweebwa tugira nti obukadde ebibiri okugula emmotoka byonna. Kati bano batutegeeza nti ebyo byonna munnange birina okubeera nga bimuweebwa kubanga amateeka tegalinaawo kulagira nti ebintu ebibaweereddwa omubaka nibo baba nga bamusikambudde mu Parliament nti birina okubeera nga bimugibwako. Kati kitegeeza Nalukoola munnange agenda kuba asigaza ebintu ebyo byonna. Kati kisimanyi nti singa katugeze gavumenti epalapalanya ne bategeka okulonda mu mwezi gumu awo era ne bagira bati tugamba ne batasobola paka kati Uganda buli kimu kisoboka. Kati nambire baddamu ne bamumegga akalulu sijja kulimba nze omu kwabo abayinza okuwagira Nalukoola nti ddamu osabe emmotoka endala kubanga bano kako kajanja ddamu ogisabe kuba kati oli mubaka mupya. Bade Museveni ne bwatu bwatukola kwa sira abakyusa kati bazze kati Museveni azze alinga atafugangako. Nze mbagamba muddemu mumpe emmotoka empya ate muti kubanga ne sente babeera bakozeza mu kalulu empya. Yes bakada bajja kujja kati mulaba ate kakati bamaze okubeera nga azze n'awangula ate n'asaba emmotoka endala. Nze omu ku bajja okuwagira bamuwe endala obukadde bulala 2 agule endala anti mwagenda okulaba nga kyetaagisa ate nga abantu bonna balaba kiri unnecessary. Kakati munnange bano batugamba nti okuva Nalukoola bwe yalangirirwa Electoral Commission nti awangudde era kitegeeza nti zonna benefits zino okubeera nga zimuweebwa
zonna tezibalibwa kubeera nti nno ziri wabweru w'amateeka, baabimuwa lawfully. Kale kiba kitegeeza nti aba alina okubeera ng'abisigaza. Kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo tulindirira tulabe legal team ya Nalukoola ebikwasaganya etya, banaasobola okubeera nga balemesa akalulu kano okubeera nga kaddibwamu, kubanga emyezi 6 already constitution bwetu bwegamba nti tewali kalulu konna kalina kutegekebwa nga tubuzaayo emyezi 6 okugenda mu general election. Kati bwe tuli myezi giri 8 naye okutegeka omusango nga naddala nga Nuupu ekoze appeal ng'ejulidde, kitegeeza nti ebbanga okutuuka mu mwezi ogw'omunaana baatugambye nti ttono nnyo. In fact baba bagezezzaako nnyo, babeera balina ennaku z'omwezi nga 9 ndowooza omwezi ogw'omunaana, so nga ate olwedi tuba tuyingidde emyezi 6, kitegeeza Nalukoola munnange bayinza obutasobola kubeera nga ate akalulu kabaayo kubeera nga kamukubwako mu kukaddamu, kubeera nga kakubwa Kawempe North nti baddemu balonde, naye ne baddamu okulonda katugeze nti babeera bazzeemu ekigendo kya NRM kubalangirira nti buno bagenda kukola kyonna ekisoboka oba ekyo. Munnange ze naawe kakati munnange ono Twine bwe tumanyi obulungi gwe baakwata atukakasizza gyali mu kkomera nti IGP mu bulagajjavu ne deputy we baamukwasa abasajja abaali mu ngoye eza bulijjo ba security personnel, era ne bamusiba akakookolo ku maaso okumala essaawa 4, olwo ne bamutwala ne bamusuula e Kasenyi. Twine bw'atyo bw'atutegeezezza ali mu kkomera e Luzira, eyalabikako mu kkooti gye buvuddeko wiiki ewedde. Kati atukakasa atugamba nti byonna bimusibwako munnange matugambuzi kumuli isango. Agamba nti bano mu bulagajjavu baamusaddaaka, era nti waliwo bamafiya abamutagetinga era nga bategetinga Speaker Anita Among. Kati bw'atyo IGP mu bulagajjavu n'amuwa abasajja nti abali mu ngoye eza bulijjo ne bamusiba kakookolo ne bamutwala ne bamutambuza mu Kampala essaawa kumpi 4, oluvannyuma ne bamusuula eyo e Kasenyi eyo ku mwalo. Twine bw'atyo munnange nga atukakasa essaawa eno waali mu kkomera prisoner number 1339 recounted. Era bwe bayita omusibe namba 1339 1339 ng'ayitaba yessa ng'ayitaba nga abalala bonna bwe bayitaba. Kakati munnange Twine atugamba nti yali innocent, bamuvunaana buvunaanyi misango gye bamugweteseeko, era nti bino byonna bimuteekwako nti emu ku political scheme ze mwali muwuliddeko tewaliwo bamafiya abamuliko abaagala okumumalawo, ate era nti baagala n'okumalawo Anita Among, era nti bano bwe batyo basazeewo okubeera nga bamukwasaganya bamukalige nga bwe gubadde n'okubalala bonna nti olw'okuba nti yayimirira mu kkubo lyabwe. Kigambibwa okuba nti baaliko emisango gye baali banoonyereza, tewaliwo mafiya omu gwe banoonyerezako ne bamulemesa akasimbi n'eddiiruze, era n'asibwa mu kkomera okumala ebbanga. Naye n'alayira nti bwe ndivaayo oyo Twine tampona ne buli baddi, era nti munnange mu mbeera efaanaganako bwetyo ne bamusibako agasangosango ne bahakinga Facebook account ye. Agamba nti yalekeraawo ogikozesa 2000 oba 22 12 Museveni we yaweerera 2020 Museveni we yaweerera Facebook 2020 awo tuli mu campaign mujjukira. Kakati agamba yakoma okubeera nga akozesa Facebook, era nti obubaka bonna bwe baateekako abamafiya ne babaza okuhakinga Facebook account ye ne bateekako obubaka nga asindikira n'owa mutwe bodyguard wa Bobi Wine obubaka, naye nti bonna tekuli n'owa mutwe teyaddamu teyarespondinga. Kati ye Twine agamba nti oyinza tosindikira omuntu messages ziri mu 12 eyo nga takuddamu, naye nga gwomusindikira buli kaseera ate nga kwegamba okusinziira ku mpaaba yaabwe nga kiringa ekiraga nti babadde bakyali n'owa mutwe.
so ng'ate messages eboogerako teri n'emu yasindikirwa n'owamuntu n'agiddamu. Kale n'agamba nti bano bahakinga Facebook account ye n'okugezaako okumuliisa amatu g'embuzi okumuliisa engooti. Tasobola kubeera ng'ataavuma Anita Amungu mukama we, tasobola kuvuma Museveni mukama we, tasobola kuvuma Muhoozi mukama we, si musiru kutuuka awo. Nti ekituufu munnange bwe kinaavaayo kijja mu exoneratinga, kijja kumwejjeereza. Twini bw'atyo bw'atutegeeza. Sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange, kansuubire tunaasisinkana mu mboozi zaffe eziddako Mukama Katonda ng'atusobozesezza akuume.